wedda koodi zijjira kumukumu oluvannyuma lw'amasimu ago agaatwaliddwa wano baba bakulaga nga bw'olaba Apple account verification code nti waliwo eyabadde agezaako okwakisesinga essimu emu ku masimu agabbiddwa okuva mu offices ez'enjawulo ku kitebe ekya National Unity Platform, wabula wano nga wabaddewo okugibulookinga nga tebamanyi nti okusinziira ku tekinologi akozesebwa omulembe guno ebintu ebimu bwe nannyini account oba nannyini page oba nannyini ssimu gye baagala okwakinga ebiseera ebisinga waliwo steps nnyingi z'olina okugoberera bw'obanga omuntu ogenda muwa access. Kati abakulu bano nga basinziira gye basinziira ng'omukululo gwabwe gwabadde gumaze okuba nga gumanyika nti baayiseewa ebintu baabituttewa, era wano nno okutulesinga kukyagenda mu maaso nga n'abamu ku bantu abali mu kukozesa ebintu bino oba ababadde mu kulagira mu kuwa ebiragiro nti ebintu bino bijje gye tuli oba oli awo bayinza okuba nga nabo wetwogerera baategeerekese dda, era nga mugwamu ku mannya agoogeddwako sigamba nti beebo, wabula agamu ku mannya aganookoddwayo mulimu erinnya lya Fande Ddamulira nga ge gamu ku mannya agalabise mu mboozi zino nga galabika okuba abe babadde mabega wa order zino okulaba ng'ebintu ebimu biggibwayo. Mu bimu ku bintu ebyabbiddwa nga bwe nkugambye mwabaddemu CCTV cameras ezikwata ebiba bibaddewo. Kigambibwa nti kamera zino abakulu basoose zikuba kyokka ne beerabira ku tekinologi aliwo abaana ku kitebe ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu be yawa emirimu. Kigambibwa okuba nti babadde balinawo kamera ez'ekyama era ng'oyinza obutasobola kugiraba n'amaaso go nga kyetaagisaamu tekinologi atali wa bulijjo okulaba ng'osobola oba oliawo okubaako ky'olaba ekibadde kigenda mu maaso. Kakati we twogerera ebyama bitandise okuba nga bivaayo. Abakulu ku bintu ebyatwaliddwa byennyini bye biri mu kubaloopa era byennyini bo tebannakimanya nti information gye bagezaako okwakisesinga ate bano baasoose kuba nga bagisigaza. Jjukira devices zino oba gadgets zino omuli amasimu omuli zi computers abasinga obungi badde bakozesa computers oba amasimu ekisukka mu kimu gadgets ezisukka mu emu nti singa emu etwalibwa enegenda okusigala nga backup era ttiimu eyo ebadde ekola butaweera okulaba nga accounts ez'enjawulo teziyingirwamu. Mu kaweefube ono mubaamu okukyusa passwords mu speed ey'ekitalo, mubaamu okubulookinga access yonna ku masimu amalala oba computer endala oba gadgets yonna ebadde egenda okukozesebwa okulaba nga bayingira mu accounts zino. Era batutegeezezza nti emikutu gyonna pages zonna accounts zonna ez'abakulu ku kibiina ekya National Unity Platform zonna wetwogerera ziri safe. Era ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'akakasa kino. Kakati wetwogerera embeera bwetyo bwetambula. Njagala okuba nga nkutegeeza gwampuliriza atanaba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga ate tweyongerayo n'okuba nga tukutuusaako emboozi nga bwetambula okuviira ddala ku kitebe ekya National Unity Platform. Embeera bwetyo bweyimiridde atanaba kuba nga osubscribinga kikole tukyagenda mu maaso n'okuba nga byonna tubikutuusaako. Nkugambye akawunti zonna ziri safe wetwogerera, ebyabadde bitwaliddwa baatutte empewo kye tuyinza okuba nga tukutegeeza. Newankubadde bagezezzaako okwagala okwakisesinga kumbe buli ssimu eyatwaliddwa buli kompyuta eyatwaliddwa, wabula newankubadde babirina tewali kompyuta yonna gye basobola kuggulawo, tewali ssimu yonna gye basobola kubeera nga baggulawo kulaba nga bafuna ebyama. Wetwogerera byonna biri safe. Kakati ekigenda okuddako ndowooza olunaku olw'enkya ojja kuba ofuna buli kimu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuvaayo annyonnyola eggwanga biki ebyabadde bigendereddwa okulaba nga bitwalibwa na mission ki abasajja bano gye babadde balina. Mukutu gwa Redstone TV webale kuba nga okyagoberera byonna, tugendagenda mu maaso n'okuba nga ate tubikutuusaako tusinkane mu updates eziddako.